بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدو الله سبحانه وتعالى برونجي oluvannyuma lw'okutendeeza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaayo mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbeebaza okubeera nti musomye omusomo gwaffe nga bwe twagutaddeyo biidhinillah subhanahu wa ta'ala mbeera nga mubuuzizza n'ebibuuzo mu gwo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa nagwo era abeere nga agufuula ennunuzi yaffe yawmul qiyama abeere nga agufuula ennunuzi yaffe mpozi ebibuuzo ebibuuziddwamu bingi ate nga n'omulundi guli ogwayita waliwo ebibuuzo byaffe ebyebbanja ebiriwo naye olwaleero biidhinillah subhanahu wa ta'ala njagala tugezeeko okulaba nga ebibuuzo byonna byonna tubiddamu tuleme kusigaza bbanja lyonna lya kibuuzo. Ekibuuzo tugenda kusooka n'ebibuuzo ebyabuuzibwa omulundi ogwayita ng'ekibuuzo kyasooka kyali kya muganda waffe ayitibwa Yahya Lodi yagamba nti waliwo omukyala yenna ow'omubaka mu bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam eyafumbirwako ng'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga tannaba kumuwasa amakulu omukyala yenna nga yasooka kufumbirwako oluvannyuma omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amuwasa yali abuuza ekibuuzo nti omukyala oyo yenna gy'ali tugamba nti abakyala bonna omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam be yawasa okuva ddala ku Khadija okutuuka ddala ku Maimuna abakyala abo bonna baali bakyala nga bafumbirwako dda abasajja abalala era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alyoka abawasa era abakyala abo bonna baali bakyala nga bafumbirwako abasajja abasooka okujjako omukyala omu yekka ayitibwa Aisha radiyallahu anha mukyala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Aisha ye mukyala yekka omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yawasa nga tafumbirwangako era yamusanganga muwala mbeerera biidhinillah subhanahu wa ta'ala. Mpozi ekyokubiri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawasa abakyala bonna be yawasa okuva ku mukyala asooka paka ku mukyala nga bwe bamanyikiddwa obulungi nti baali abakyala ikhtalafa al-ulama fi adadihim abamanyi bayawukana mu muwendo gwabwe abamu bagamba nti baali 13 abalala 12 naye ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagenda okufa ng'alina abakyala 9 naye nga yabawasa lwa nsonga zino waliwo be yawasanga siyasiya bi umuri bi agrad siyasiya olw'ensonga nga politically abawasizza lwa nsonga ng'alina ma'aribun ukhra lwaki abawasizza abakyala abo politically ne wabaawo abalala be yawasanga ijtimaiyan socially nga waliwo alaka gye yayagala okugatta n'ekika ekirala oba n'embeera endala nga byonna nga bwe twakinnyolako mu musomo gwaffe eri emabega nti byali nga biragira okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala ate ne wabaawo bwe yawasanga diiniyan nga abawasizza lwa nsonga za ddiini era nga lwa nsonga za busiraamu era ensonga lwaki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawasa ku abakyala abasukka mu muwendo ogumanyikiddwa abantu b'ekibiina kye be balina okubeera nga bawasibwa. Omukyala mubamu ku bakyala b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwe mulimu Khadija ne mubaamu Saudatu binti Zam'a ne mubaamu Hafsa ne mubaamu Zainabu ne mubaamu Ummu Salama ne mubaamu Juwairiya ne mubaamu Safiya ne mubaamu Ummu Habiba ne mubaamu Mariya binti Shamu'un ne mubaamu Maimuna binti Harith era ngono omukyala bonna abakyala baali bawarabu okujjako omukyala ayitibwa Mariya binti Shamu'un nga yali mukyala nga mu Misiri. Mpozi mbaka Muhammad sallallahu mutaanza okubuuza nti mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasayo ku mukyala yenna ngo omukyala oyo tabadde musiraamu. Yes, omukyala ayitibwa Saidatu as-Safiya yali mukanati Yahudi yali mukyala mu Yahudi n'asiramuka mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuwasa. Mpozi n'omuwala ayitibwa mukyala yayitibwanga Mariya yali mukyala nga mu Katoliki naye yasiramuka mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuwowa n'abeeranga yamuwasa. Ekibuuzo ekyokubiri kibuuzo kya Titi Rahma yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamala okufa n'aziikibwa yasiga Aisha mukyala we yasigala asula mu kisenge ekyo kuba tukimanyi bulungi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaziikibwa mu kisenge kya Aisha. Yabuuza nti omubaka Aisha yasigala asula mu kisenge ekyo lazamati hijratuha ba'da wafati nabi sallallahu alaihi wasallam Aisha yasigala mu kisenge ekyo
nga bamukubagiza nga naye bwe yekubagiza nga ali mu kisenge ekyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwe yali asula, era naye mwe yasigala asula paka oluvannyuma lw'akabanga akawerako, kubanga yasulamu ku mulembe ku bwa khalifa bwa Abubakar, n'asulamu ne ku Umar ne ku Uthmani ng'akyali mu kisenge ekyo omubaka kye baali basulamu n'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era abantu abasinga obungi we bagenderanga abamanyi we bagenderanga ewa Aisha nga bamubuuza ku ahwali shakhsiyatu nabi sallallahu alaihi wasallama, ku mbeera z'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ez'omunda ezaali teziteekeddwa nga tezisobola kumanyikibwa muntu yenna okujjako mukyala we Aisha. Era ky'oba olaba nti hadithi ezo ezikwata ku bulamu oba ku bufumbo oba ez'obufumbo oba engeri gye yeeyisangamu Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kisenge kye, hadithi ezisinga obungi zirawibwa Aisha mpozi ne Safiya omu ku mukyala w'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekibuuzo ekyokusatu kyava wa Hawla, yagamba nti omuntu akola ekyennyuma ky'ebyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yalagira naye abeera asitudde eddoboozi, nga bwe twagamba nti omubaka Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okusitula amaloboozi gaffe ku maloboozi g'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugamba nti omuntu abeera aganye okukola ebyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama oba n'akola ebyennyuma byebyo, kibeera mu mbeera ssatu. Imma omuntu ayinza okukola okugaana okussa mu nkola ebiragiro by'Omubaka Muhammad mutaammidan ng'agenderedde, oba ayinza okukikola nga aganye okubissa mu nkola kaharan nga waliwo amukase aleme okubissa mu nkola, oba omulala ayinza okubeera ng'abikoze khataan ng'akikoze by mistake nga tamanyi. So omuntu avunaanibwa mu mbeera efaanaganako bw'etyo ayinza kubeera omuntu aba akikoze mutaammidan ng'akikoze tagenderedde, naye nga kyo tekibeera omuntu akhalafu Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tekiyingira mu kugamba nti aba asitudde eddoboozi ku Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabula abeera ajeemedde bujeemezi bye yajja nabyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era abeera n'ezzambi lye eriri khaasu Allah subhanahu wa ta'ala lye yamuteekako okusinziira ku zambi alladhi irtakabahu, okusinziira ku zambi ly'abeera akoze. Era Hawla yabuuza n'agamba nti bawandiisi ki abalungi abawandiika ku siratu nabawiya, na ebitabo ebiri bingi ebyewandiika ku byafaayo by'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ng'ekitabo kya Abdu Shafi Muhammad ibn Abdul Latif Wajoyo, ne wabaawo omulala bamuyita Masadiru, ekitabo kiyitibwa Masadiru siratu nabawiya as-sahiha, nakyo weekiri mpozzi n'ekyandibadde ekyangu okugenda mu tafsiri Ibn Kathir. Ebyafaayo by'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bingi nnyo ebyawarada fil ayati al-mukhtalif, nga byava mu aya ez'enjawulo Allah subhanahu wa ta'ala ziyalambika mu Qur'an al-Karim. Ekibuuzo ekyokusatu kyavudde wa Rahma yagamba nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama we yafiira mukyala we ayitibwa Aisha radiyallahu anha yalina emyaka emeka? Aisha radiyallahu anha yalina emyaka 18. Yalina emyaka 18 Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam we yajjulukira okuva mu bulamu buno obw'ensi, nga bwe kyawaddamu fi hadisi Urwa eri mu Sahih Muslim bwe yagamba nti anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa hiya binti 7 sinin. Mazima Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawasa Aisha nga Aisha alina emyaka 8. Wazafat ilayhi wa hiya binti 9 sinin. Obwati Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'atandika okubeera ng'agezesa Aisha mu mbeera ez'obufumbo ng'alina emyaka 9. Walaibaha ma'aha, bwatyo n'atandika okubeera ng'abeera naye mu mbeera z'obufumbo ng'era alina emyaka 9. Wamaata anha wa hiya binti 18. Bwatyo Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ava mu bulamu buno obw'ensi n'aleka Aisha ng'alina emyaka 18. Amakulu yamuwasa alina emyaka 7, n'atandika okubeera ng'abeera naye mu kumugezesa oba atuuse okubeera ng'abeera naye mu nsonga z'obufumbo ng'alina emyaka 19, era bw'atyo n'abeera nga yatandika okubeera naye mu nsonga ezo paka bwe yafa ng'alina emyaka 18, nga bwe kyawadde mu hadiisi eyo as-sahih fi Sahih Muslim. Ekibuuzo ekirala yagamba nti ekibuuzo kino kyava wa Latifa Sulaiman. Yagamba nti abaana b'Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagenda kubeera naye mu jjana oba nedda. Ekibuuzo ansi eri nti
abaana b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bagenda kubeera mu jjana. Wabula ekyokubeera nti agenda kubeera nabo mu jjana, ekyo ogira okindekera mmala okukinoonyerezaako, kubanga obujulizi mbunoonyeza ku nsonga eyo ne bubeera nga bukyambuze, naye nga bagenda kubeera mu jjana ku lw'ensonga nti Fatuma muwala w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala yamusiima byonna bye yakola. So ate abasigadde bonna baafa nga baana bato, ng'ate omwana omuto aba talina musango era aba asiimiddwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'atyo abaana b'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bali bantu ba mu jjana singa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba asiimye babeere nga bayingira ejjana, kubanga baafa baana bato nga tebalina musango okuggyako Fatuma eyakula era eyawangala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ate naye nga Allah subhanahu wa ta'ala yamusiima. Ekibuuzo kyava wa Hajara, yagamba nti hadithi eziriko enfuufu nazo zitwalibwa mu kusitula ddoboozi ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, era n'omuntu azikolerako aba asitudde eddoboozi ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Tugamba nedda, ku lw'okubanga omuntu okusitula eddoboozi ku mubaka Muhammad, singa omuntu hadithi ezo aba azikoleddeko mutaammidan n'agireeta ng'akimanyi nti eddoboozi eyo hadithi eyo yaleese mu butuufu hadithi eriko nfuufu era hadithi nnafu, aba ayingiramu eri hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam egaa nti man kadhaba alayya mutaammidan, omuntu aba annimbisizza ng'akigenderedde n'ayogera ebigambo nti omubaka ye yagamba naye ng'alimba era ng'akimanyi bulungi nti bya bulimba, falyatabawwa maq'adahu min annaari, abeere ng'ateekateeka entebe ye mu muliro jahannam. Naye hadithi okutuuka okubeera nti hadithi eriko nfuufu okusinziira erimu eyo erimu mpanvu nnyo era erimu nnene nnyo, si tetuyinza kugamba nti tutandike okugikwatako wano di hadithi lw'ebeera ennafu eyita martaba ky'okubeera ennafu, era ojja kusanga abamanyi abamu nga baawukana ne bagamba nti hadithi eyo nnafu, abaate abalala ne bagisahaha ne bagamba nti hadithi nnungi, n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo. Naye nga almuhimu omuntu okulamuza hadithi eriko enfuufu bw'aba ng'akikoze mutaammidan, ng'akikoze agenderedde, hadithi eyo aba ayingira mu hadithi eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu min annar, abeere ng'ateekateeka entebe ye mu muliro jahannam. Ekibuuzo kyo kyava wa Samiya Kakoze, yagamba nti wamma nabbi bwe yali agenda mu Isra wal Mi'raj yayita mu kiyigo. Ekibuuzo kino mwannyina ng'ono yakimbuuza naga nti abantu bagamba baseeka abamu bamusomesa eyo ne bamugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali agenda mu Isra wal Mi'raj yayita mu kiyigo, era mu kiyigo mwe yaddira, era ne TV zatandikira ku mulembe gwa mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugamba nti ebigambo ebyo bigambo si bituufu era tebiri mu nsomesa ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omubaka Muhammad entambula gye yatambula yagitunnyonnyola bulungi nga teyaliimu kubeera nti agenda mu kiyigo oba mwe yaddira mu kiyigo, eyo embeera eba ya bunyoomoofu etagwanidde mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kugimuteekako wadde okugimwogerako. Wabula kino kye bagamba ekya TV, era tetuyinza kugamba nti TV zatandika ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kubanga bwe yakomawo n'atandika okubanyumiza biki ebiri ku Masjid al-Aqsa era biki byalabye mu kkubo, bali abalambuzi abatambulira omuzikiti ogwo abagumanyi, Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera TV y'omuzikiti gwonna nga bwe gufaanana, n'abeera nga buli kiriko bw'akiraba ng'akibabuulira. Ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yakimukolera ng'akimuleetedde mu maaso g'escreen ye nga yali agiraba yekka nga bo abalala tebagiraba. Tetuyinza kugamba nti TV zatandikira ku mulembe ogwo, wabula ekyo kyali min khususiyatihi nabi sallallahu alaihi wasallama wa min mu'jizatihi, ekyo kiri mu byankizo bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiri mu byankizo bya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam.